Mukama yebazibwe abooluganda, twebaza Mukama okuba nti tukuŋŋaanye wano olwaleero okumugulumiza n'okumusinza. Twebaza olw'abaganda baffe abatannatwegattako, tubakwasa omutonzi abasobozese okujja wano. Twebaza bannaffe abali ku internet, ku Zoom, nammwe tubaaniriza nnyo. Katwewombeeke mu kaseera kano tweteeketeeke tusobole okutandika okusinza kwaffe okw'olwaleero. Mukama Katonda omulungi, tuleeta emyoyo gyaffe, tuleeta emibiri gyaffe, tuleeta okulowooza kwaffe na buli kimu ekyaffe ne tukireeta mu maaso go. Tukwasa akaseera kano, ogonze emitima gyaffe, giwulire ekigambo kyo, gigonde, gisobole okitegeera n'okugulumiza. Era tusabira bannaffe abatannaba kutwegattako, nabo Mukama obasobozese okutuuka wano mu yeekaalu yo osobole okukusinza. Ebyo byonna tubikusabye nga tuyita mwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Oluganda, katutandike okusinza n'oluyimba 289, Yesu yajja alokole abalina ebibi.
Mukama abeere nammwe. Ayi Katonda ayinza byonna, gw'amanyi emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala, era atakisibwa byama byonna, tukuza ebirowoozo by'omu mitima gyaffe, ng'ossaamu omwoyo gwo omutukuvu, tukwagalire ddala, tutendereze erinnya lye ettukuvu nga bwe kitugwanira, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama ye omu, era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubereberye. N'eryokubiri nti, yagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala lisinga ago bukulu. Mu mateeka gano gombi, amateeka gonna mwe gasinziira, era ne bannabbi. Ffenna awamu, Ayi Mukama, otusaasire, owandiike amateeka ago gombi mu mitima gyaffe. Katukakkane mu bifo byaffe, tuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu Lubereberye essula 28 okutandikira ku lunyiriro lw'ekkumi. Olunyiriro lw'ekkumi. Yakobo n'ava mu Besirumu n'agenda e Kalini, n'atuuka mu kifo, n'asalawo n'akeesa obudde, kubanga enjuba yali egudde. N'atwala erimu ku mayinja ag'omu kifo ekyo, ne yeezizikako wansi n'omutwe gwe, n'agalamira mu kifo ekyo okwebaka. N'aloota ekirooto, era laba,
amadaala agaasimbibwa ku ttaka ne ku ntikko yaago ng'etuuse mu ggulu. Era n'alaba bamalayika bakatonda nga balinnya era nga bakka mu ggo. Era n'alaba Mukama ng'ayimiridde waggulu waago. N'ayogera nti, nze Mukama, Katonda wa Ibulayimu, jjajjaawo, era Katonda wa Isaaka. Ensi gy'ogalamiddeko ndigikuwa, ggwe n'ezzadde lyo. N'ezzadde lyo linaabanga ng'enfuufu y'oku nsi. Era olibula ebigwanjuba n'ebuvanjuba, n'obubikka n'obwa kkono n'obwa ddyo, ne mu ggwe ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'omu nsi biriweerebwa omukisa. Era laba, nze ndi wamu naawe, era naakukuumanga gy'onoogendanga yonna, era ndikukomyawo mu nsi yonna, kubanga sirikuleka okutuusa lwe ndimala okukola bye nkugambyeko. Yakobo n'azuukuka mu tulo n'ayogera nti, amazima Mukama alina mu kifo kino, nange mbadde simanyi. N'atya okwogera nti, ekifo kino nga kyantiisa, ekifo kino ye nnyumba ya Katonda ddala mazima, era gwe mulyango gw'eggulu. Yakobo n'agolokoka enkya mu makya, n'addira ejjinja lye yeezizze wansi w'omutwe gwe, n'alisimba okuba empagi, n'alifukako amafuta ku ntikko yaago. N'atuuma ekifo kye erinnya lyakyo Beseri, naye ng'erinnya lyakyo ery'olubeerera lyali Lusi. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomye awo. Ekitundu ekyokubiri tukisoma mu Zabbuli olunyiriri 12, tutandika n'okusooka. Yamba Mukama, kubanga atya Katonda aggwaawo, kubanga abakkiriza baakendeera mu baana b'abantu. Boogera ebitaliimu, buli muntu ne munne, boogera n'emimwa eginyumirizwa n'emitima ebiri. Mukama alimalawo emimwa gyonna eginyumirizwa n'olulimi olwogera ebikulu. Aboogedde nti n'olulimi lwaffe tuliwangula, emimwa gyaffe gye gyaffe, atufuga ye y'ani? Olw'okuyagibwa okw'abaavu, olw'okusinda kw'abanafu. Kaakano n'agolokoka, Mukama bw'ayogera, n'amuteeka mu mirembe kwe baasoza. Ebigambo bya Mukama bye bigambo ebirongoofu nga ffeeza, ng'ezaawe mu kyoto ku nsi, erongoosebwa emirundi 7. Onoobakumanga, Ayi Mukama, onoobawoonyanga mu mirembe gino ennaku zonna. Ababi batambula ku njuyi zonna, obugwawo bwe bugulumizibwa bwange mu baana bange b'abantu. Ekitundu ekyokubiri kikomyawo.
Katugolokoke twatule ekitiibwa nga tugenda okuwulira enjiri. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amen. Enjiri entukuvu yawandiikibwa mu ssula esooka ey'omunjiri Yokaana okusooka kusembayo. Olunaku olwaddirira nate Yokaana yali ayimiridde n'abakulu bayigirizibwa be babiri. N'atunuulira Yesu ng'atambula, agamba nti, "Laba, omwana gw'endiga gwa Katonda." Abayigirizibwa bo ababiri ne bawulira ng'ayogera ne bagobera Yesu. Yesu n'akyuka n'abalaba nga bamugobera, n'abagamba nti, "Munoonya ki? Munoonya ki?" Ne bamugamba nti, "Laba, mukulu gatyo bwe kitegeezebwa nti omuyigiriza. Osula wa?" N'abagamba nti, "Muje munalabawo." Ne bajja ne balaba wasula. Ne basula ewuwe olunaku olwo. Obudde bwali nga ssaawa ya 10. Andreya muganda wa Simoni Peetero ye omu ku bali ababiri abawula Yokaana ng'ayogera ne bamugobera. Ye n'asooka okulaba muganda we ye Simoni, n'amugamba nti, "Tulabye Kristo." Amakulu gatyo bwe kitegeezebwa nti eyafukibwako amafuta. N'amuleeta eri Yesu. Yesu n'amutunuulira agamba nti, "Gwe Simoni, omwana wa Yokaana, onoyitibwanga Keefa." Amakulu galyo bwe litegeezebwa nti Peetero. Olunaku olwaddaako yayagala okuvayo okugenda e Galilaaya n'alaba Filipo. Yesu n'agamba nti, "Ngobera." Naye Filipo yali we Besayida mu kibuga kye Andreya ne Peetero. Filipo n'alaba Nasanaaliya, n'amugamba nti, "Tulabye oyo Musa gwe yawandiikibwa mu mateeka ne bannabbi, Yesu, omwana wa Yusufu ow'e Nazaaleesi." Nasanaali n'amugamba nti, "Mu Nazaaleesi muyinza okubamu ekintu ekirungi?" Filipo n'amugamba nti, "Jangu olabe." Yesu n'alaba Nasanaali n'ajja gy'ali n'amwogerako nti, "Laba Omwisirairi waabwe ataliimu bukusa." Nasanaali n'amugamba nti, "Wantegeera wa?" Yesu n'amugamba nti, "Filipo bw'obadde tanakuyita, bw'obadde mu mutiini ne nkulaba." Nasanaali n'amugamba nti, "Laba, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayiri." Yesu n'amugamba nti, "Kubanga nkugambye nti nkulabye mu mutiini okukkiriza, oliraba ebikulu okukira ebyo." N'amugamba nti, "Ddala ddala mbagamba nti muliraba eggulu nga libikuse, ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakira ku Mwana w'Omuntu." Enjiri ya Mukama waffe.
Tusabyenga bwe tuli Mukama Katonda waffe tukwegayirira oteeketeeke emitima gyaffe okulira ekigambo ky'omu bigambo by'ogenda okwagala naffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mutuleko. Ssabongozi n'abayimbi baffe n'abakristaayo baffe nsanyusa nnyo okubalaba. Muli mutya olwaleero? Tuli bulungi nga bulijjo. Ekkanisa yaffe St Marco Kennington Kubinda Oval abalamusa ennyo n'omukyala n'abaana baffe abaana ba Nkima tubalamusa ennyo. It's always a great pleasure to be here. It's always a great pleasure to be here at this service. I think it's my first time in this year. I wasn't here in January or February, so I think I have to say kuliko mwaka, or a bit late in the day. But it's good to be with you again. At St Mark's in Kennington, we have been also having the privilege of a monthly Luganda service. The congregation which meets in Waterloo are currently seeking shelter in Kennington while the church in Waterloo is being not rebuilt, having some major renovations. So until they can return to St John's Waterloo, we are hosting the monthly Waterloo service in Kennington. So I'm having a good dose of Luganda, and I'm a small step nearer to going to Uganda. I'm hoping, my family and I are hoping to visit Namagongo this year, maybe in the second half of August. So maybe I'll find some of you there. Today we have read some Bible readings. Let me just take you to that first reading from Genesis chapter 28. In some ways, it's a very dismal picture. It's the story of Jacob, who is on his own, or so it looks. He has fallen out with the family, especially his brother Esau. In fact, Esau has said, as soon as my father dies, I will take the life of Jacob. And so Jacob is in a difficult place. He's run away from his family, and the picture we have in Genesis 28, the verses we read from verse 10, have him isolated. It has a picture of him with no family, no home, no shelter even. He's sleeping outside. No family, no home, no friends, no hope, or so it would seem. And it's a tough picture because his head is on a rock. His pillow is not a nice mattress. It's not something soft. He has his head on a rock, and he's there in what he must think is a God-forsaken place. And yet he sleeps, and God speaks to him in that extraordinary dream. And you'll remember the dream. There is some ladder, some steps between where he is and heaven. I don't know what picture you have in mind. I remember in Uganda, I had never seen the scaffolding made out of these kalatunsi wooden poles before. I'd never seen wooden poles like that before going to Uganda. And when we were in Namirembe and in Namagongo, my children wanted in the garden to have a ladder going up to one of the trees, a small tree house. And so we had someone who did some gardening, and he built them a ladder made out of the wooden kalatunsi poles. And they had a lot of fun in the garden.
When we came back to England, they went to one of these playgrounds where they went up some the metal steps, some metal ladders, and they said to their friends, these ladders are not as good in Uganda. We used to have wooden ones, which were made specially for us. And they were very fond of their wooden ladders. So I don't know whether Jacob, in his dream, has a Kalitunsi Ugandan style ladder, or whether it's like the escalators you get in the shopping malls, or whether it's a very good staircase. But the point is, there is a connection between where he is and heaven. And the vision he has is angels going up and down. And he's not God-forsaken. He's not on his own. He goes to sleep thinking, I have no friends, no family, no home, no hope. But actually in his dream, he says, I am connected with God. We all know what it is to be connected. Sometimes if you don't have a phone signal or Wi-Fi, you think, how can I speak to the person? Then suddenly you find the Wi-Fi, or you get the connection, and you are back in connection again. You are in touch again. Maybe some people here, you went through this last 2 years. If you tested positive for COVID, you know what you had to do. You had to be isolated. You had to tell to people, I can't come out. I have to stay at home. Things are changing a bit now. They keep changing the rules. But for most of the time of this pandemic, somebody who tests positive are automatically isolated. Maybe even from their family, they have to live in a different part of the house. We know what it is to be isolated. And we know what it is to be connected. Jacob goes to sleep isolated, but in his sleep, he realized he's connected. And there's the wonderful line at the end of the little passage where he wakes up and he says, surely this is the house of God. Surely I am on the door of heaven. Surely this is a holy place. And he names it Bethel, the house of God. And so we see something extraordinary. A man who thinks he is discarded, on his own, isolated, is suddenly given that realization that God is with him. God is connected to him. Let's just hold that picture in our mind for a moment and go to our gospel reading. The gospel reading told us of God's call of, it called James and John, but also Andrew, and Andrew called his brother Simon, who became Peter. And then there's Philip, who comes alongside, and then there's Nathaniel. And all of these people are unlikely people. Jesus chooses ordinary people, fishermen. He says, come and go wherever, come and follow me. Just stop what you're doing, come and be with me. The people Jesus called were people others might not have expected. They were not the religious elite, not the Pharisees, not the well-educated, the ordinary man. Unlikely people. But what I noticed most was Nathaniel. I find Nathaniel easier to say than the Luganda version of Nathaniel was a bit tricky. Nathanieli, that's the one. Anyway, whichever we call him. But Nathaniel is an interesting character because Jesus has seen him. And Philip comes to him and says, we have found the one who's come from God. And his name is Jesus. And he is from Nazareth. And Nathaniel says, Nazareth? Can anything good come from there? Well, that town, nothing good come from there. I don't know if there's somewhere in Uganda where you would say, that place, I can never go there. Boise. No, not Boise. No, wherever it may be. Maybe you're born in Boise. Maybe there's somewhere you say, that place is terrible. I can't go there. There was one place I've never been to, but I heard of Katuso. Anyone been to Katuso? Okay, I remember someone saying, that my work is sending me to Katuso. And he was very upset. I don't want to go to Katuso. I've never been to Katuso, so I don't know if it's a good place or a bad place. And if you come from Katuso,
Please forgive me. But this I don't want to go. I'm sure it's a lovely place. But this man was complaining. I don't want to go to Katuso. I said, what's wrong with Katuso? He said, it's too far away. And he had some other problems. But maybe that's just our prejudice, whether you like a place or you despise the place. But for Nathaniel, he thought, Nazareth, it's the worst place in the world. Nothing good come from Nazareth. What we're seeing in this passage is, on the one hand, Jesus chooses unlikely people, unexpected people, fishermen. On the other hand, one of the people who hears about Jesus thinks that God sending a Messiah from Nazareth is unlikely, is impossible. How can anything good come from Nazareth? If God's going to send a Messiah, surely he's going to come from Jerusalem or somewhere with more prestige, more fame. For us, we know the name Nazareth, but in those days, Nazareth was just like Thornton Heath. No, maybe Kennington, Peckham, just somewhere. It wasn't Westminster. It wasn't Kensington. It wasn't where all the rich people live, or the well-known historic cultural centre. And so Nathaniel is saying, I can't believe it. How can God bring somebody from Nazareth? And yet Jesus meets him and talks to him, and Nathaniel is impressed. Nathaniel overcomes his prejudice against Nazareth and he says to him, truly, you are the Son of God. You are the King of Israel. And Nathaniel undergoes a transformation, a change of his mind, a conversion. It's turned around from prejudice against Nazareth to saying, wow, when I meet Jesus, I see that he is indeed the one who has come from God. He is the King whom God is sending. He is indeed the Messiah. So both stories have something of the unexpected or the unlikely. Jacob doesn't expect to meet God in such a barren place of isolation. His head on a rock, no friends, no hope, and yet God meets with him and says, you are connected. We might be surprised at Jesus' choice of ordinary people to be his key followers and friends and companions. Nathaniel is surprised that God would send somebody from Nazareth until he meets Jesus. And so all of those people's expectations are changed. They are surprised. And I think we too are constantly surprised. We have our ideas of how God might work, but we need to think maybe God is going to use somebody unlikely, maybe somebody I didn't expect. Let me raise my expectations and believe that God can use somebody from maybe a surprising place or surprising family, somebody I didn't expect. We are in this season of Lent. I think Okusaba, yeah. And it's a good time to look in the mirror, not to see how beautiful we are, but to look in the mirror at ourselves and how we're standing with God, to see what needs to change, what priorities need to be reassessed. And I think when we see Jesus calling the disciples, it seems Jesus said two things to them. He said, come to me, follow me, be with me. Come to me, but then he also said, go for me. Come to Jesus, go for Jesus. And I think maybe even those few words is not a bad theme for us just to reflect on in Lent. Have I come to Jesus? Am I spending time coming to him, not just on Sunday, but day by day, making time for prayer, making time to read the Bible? Do I come to Jesus and say, Lord, feed me, direct me, guide me, encourage me? But what about my going for Jesus? Where is God giving me opportunity to serve? Within the life of the church, or in the community, or in our family, or at work? How is God
opening doors, opening opportunities for me to serve him by words or by action. The disciples were told, come to Jesus, come to me, but he would also send them out. In this sort of theme of unlikeliness and things not being as you might expect, there's one other link which I saw between those two those two Bible readings. In the Genesis reading, what does Jacob see? He sees angels coming down, going up on the ladder to heaven. And at the end of John chapter 1, when Nathanael has said, you are the Son of God, you are the King of Israel, Jesus says to him, Namugambanti, Daladala Bagambanti, Mulilaba Ekulu, Libikuse, Bamalaika, Bakatonda, Gabalinia, Gabakila, Kumwana, Womuntu. Jesus also talks about angels going up and down. Jacob sees the angels going up and down in his dream, and he tells him, I'm connected. I'm in this seemingly God-forsaken place, but I'm connected to the glory of heaven. The angels are coming up, going down, and there is this connection. And Jesus says to Nathanael, you are right when you have identified me as the Son of God, the King of Israel, but you will see even better things than that. You will get even more glory. You will see the angels of God going up and down. You will get a vision of glory. You will get a vision of the majesty, the glory, the power of God. When I was thinking about this, I realized there's just 2 or 3 places in the Bible where we hear about angels going up and down. One is in Jacob's dream. One is Jesus talking to Nathanael about, you will see greater things than even just seeing me in the flesh. You will see the angels of God coming up and down. There's one other time where we read about the angels going up and down. Okay, we read a lot about angels in the book of Revelation, but leaving aside Revelation, there's one particular time which struck me, and that is the other time we see angels coming up and down is in the story of the martyrdom of Stephen. Stephen is the first martyr of the church, and his death brought new life to the spread of the church. Just as we know in our own church of Uganda, the death of the martyrs played such a big role in church growth. And that was right from the start of the Christian church. Stephen, when he is being stoned to death, looks up and says, I see the heavens opening and I see the angels of God coming up and down. And it's almost the last thing he sees as he makes the transition from earth to heaven, from life to death. But it's not life to death, it's from life to eternal life. So it struck me that what Jacob experiences, that connection with God, when he is feeling sorry for himself, when he's isolated, when he's lonely. Who else has that experience? Stephen, even though he is the victim, he looks like he's just purely at the mercy of Saul and the others who are throwing their stones. At that moment of pain and death, he knows he's not isolated. He knows he's in connection with God, and he's being welcomed into heaven. And the angels there are beckoning him. The angels there are welcoming him. Come on in. Come on in into heaven. And so we've got these passages which link these few people who get a vision of the connection of God through angels. And maybe it's an encouragement to us to know that all those who are feeling isolated today, those who are feeling abandoned or vulnerable, God wants to reach out to them. God wants to reach out to them and remind them that he's not far off. He's in connection with them. He wants them to know that there is help. Very much in all our minds at the moment are the plight of the people of Ukraine. We are almost overwhelmed by the suffering of that country, the destruction of homes and lives. And we can imagine what it must be like to have to suddenly get up
and leave your home. When we were praying in our church this morning, the person leading the prayers was praying, God, help those who've suddenly got to leave their homes, choose that they can take maybe one bag of possessions and leave their homes not knowing if they'll ever come back or if they'll ever find their home again. And others of you may have experienced things like that, but one of the people in my church said to me, when we were praying, he remembered his own experience. He's a man from Sierra Leone. He said in 1997, when we had the Civil War, he said, I was told I've got 1 hour to leave my house, to run away before the war got to where he was. He looked around his house and he thought, what do I take? He looked at all his possessions, even his house, and said, all these things I may just have to leave behind, but all of them are just physical. I can get them again, maybe in the future. He just took one shirt, one pair of shoes, and his passport, put them in his bag, and to this day has never been back to that house, 25 years on since he left. And I said, what happened to your house? He said, oh, it was destroyed. And I said, did you not even go back to see if you could get your land? He said, no, let it go. Let it go. It taught me that all the material things I had really amount to nothing. Of course, I was sad to leave them, but God saved my life. The only important thing was my life. He said, I prayed, God, I don't mind if all this goes. Just keep me alive and safe. And then he moved and then came to this country, started again. But he said, as he thinks back to his situation, there are so many people in Ukraine going through that same exact experience. What do we take? What do we leave behind? What will we find if we come back? Will we ever come back here? Will we ever see our house or our flat standing again? And this gentleman in our church was just saying how it reminded him of just a sense of what is really important. It's not our material goods. It's not our money. It's not all of the things which we have around us. It's simply our lives and our relationship with God. And he was saying, that in his suffering, he knew he was in connection with God. God was still there. And I think when we pray for Ukrainians, obviously we're praying against the war, against violence, against destruction. We're praying for peace. But I think maybe we want to especially pray, Lord, let those who are on the run, let those who are becoming refugees know that they are not forsaken. Give them some reminder. Give them a dream of the ladder. Give them some vision that they know they are still connected with God. Let them not say there is no hope, no home. Let them say, I'm still in touch. God is still connected with me. Let them see the angels reaching out and saying, God has not forgotten you. God is still with you. We are the people of God. We are the people who have hope, even in times of despair, even in times of uncertainty. And so I think our gospel reading, and especially the story of Jacob in Genesis, remind us to know that we are never alone, that God is still there. Even when it looks like we are abandoned, God is still there reaching out to us. And I think the other thought to take into this season of Lent is, let me not write people off. And Nathaniel was saying, Jesus can't be anything because he's come from Nazareth. Let me be open to being surprised about who God might use to encourage me. And let me come to Jesus day by day. Come to him and let me go for him in his service. Mukama abere nawe. Oluganda katugolokoke twatule enzikiriza. Nzikiriza Katonda omu ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era ne Mukama waffe omu Yesu Kristo, omwana eyazaalibwa omu yekka Katonda, eyazaalibwa kitaawe ensi zonna nga tennabaawo, Katonda ava mu Katonda, musana oguva mu musana, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa teyatondebwa, alina ye yatonda ebintu byonna, ye yava mu ggulu n'akka ku lwaffe,
n'atwalira omusajja Mariyamu n'afuuka omuntu n'akomererwa ku musaalaba mirembe gya Potiyo Piraato ku lwaffe, n'attibwa n'aziikibwa, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa, n'agenda mu ggulu era atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe, era alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo, era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Mukama era omugabi w'obulamu, ava mu Kitaffe ne mu Mwana, asinzibwa atenderezebwa, eyayogerera mu bannabbi. Nzikiriza n'Ekkanisa emu ey'abantu bonna era ebuna wonna ey'abatume. Njatula okubatizibwa okuggyako ababi era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egigenda okujja. Amiina. Katusigale nga tuyimiridde tuyimbe oluyimba 253 twagalane. Kaseera kano katutuule mu bifo byaffe tweyongere kusaba. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza okuba nti otukuŋŋaanyizza wano olwaleero. Tukwebaza okuba nti oleese omuddu wo omusajja Omuganda yeddira enkima n'ajja n'atubuulira ebigambo ebirungi, n'atuyigiriza nti twetaaga eddaala ne tuba nga tukyasobola nga tukyayunga wakati waffe naawe. Mukama, tuleeta mu maaso go abakulembeze b'Ekkanisa eno. Mukama, obasaasire, obakwatireko, obasobozese okuddukanya emirimu gyo emirungi. Tuleeta buli kinoomu ali wano mu maaso go, Mukama, nga balina ebyetaago eby'enjawulo, balina okunyigirizibwa okw'enjawulo. Mukama, tubaleeta mu maaso go.
Mukama tuleeta abaana baffe abali mu biseera eby'ebibuuzo. Mukama obeere nabo, obawe amagezi basobole okuddamu obulungi ebibuuzo ebyo, ate basobole okweyongerayo mu misomo gyabwe egy'enjawulo. Era tuleeta buli kinoomu mu kaseera kano ak'ekisiibo, emitima gyaffe gigonda nga twongera okuzza obulamu bwaffe obuggya. Mukama obeere naffe. Mukama tuleeta mu maaso go n'abakyala wa Bungereza wamu n'abamukwatirako okuddukanya eggwanga lino, naddala mu kaseera kano ng'ensi yonna erina okusoomoozebwa, ng'emiwendo giraluka, egy'emmere, egy'amafuta. Mukama obawe amagezi basobole okusalawo obulungi, oba bakendeeza misolo oba bagyongeza. Kyonna Mukama gwe amagezi nga bw'onooba ogabawadde, basobole okuba nga batukulembera bulungi. Mukama tuleeta obwakabaka bwa Buganda, obwakabaka bwa Tooro, obwa Busoga, Mukama n'obwakabaka obulala bwonna obuli mu Uganda, tubuleeta mu mikono gyo, kubanga mu kaseera kano obwakabaka bwonna mu Buganda bulina okusoomoozebwa, ng'emiti emito gisula ku kanaayo kyani, ng'ettaka lifuuse ettaka. Ettaka wonna mu Buganda Mukama tulikwasa, lifuuse ettaka. Ettaka mu Bunyoro naye waliyo amafuta, nalyo lyafuuka ettaka. Ettaka mu Mambuka nalyo lyafuuka ettaka. Mukama entalo ziyitiridde olw'ettaka. Kale tusaba obwakabaka bwonna obuli mu Uganda obuwa amagezi bukolagane wamu ne gavumenti basobole okumala obutabanguko buno. Era n'obukulembeze bwa Uganda nabwo tubuleeta mu mikono gyo Mukama. Obuluŋŋamye bukendeeze ku bukambwe, osaasire abaana baffe abato be tulaba abakubwa emiggo. Okira basajja twamulaba naye tumuleeta mu mikono gyo. Oyo omu ku bangi naye waliyo n'abalala bangi ezisobola kumenya kati. Bonna tubaleeta mu maaso go Mukama, bakendeeze ku bukambwe babeere bakkakkamu. Mukama n'abantu baffe abali ku ssemazinga ya Afrika nga babundabunda, nabo tubaleeta mu mikono gyo. Mukama obasisinkane. Mukama na luno olukalu olwa Bulaaya nako kuliko okubundabunda, naddala e Ukraine. Mukama obasisinkane, obasaasire, obawe amagezi, ate n'abo bakulembera Mukama nabo bateekemu amagezi, bakimanye nti olutalo terusalawo ani mutuufu, olutalo lusalawo ani asigaddewo, naye nga tekitegeeza nti asigaddewo yabadde omutuufu. Mukama tusaba obakkakkanye, bateese n'emitwe gyabwe baleme kuteesa na mitima gyabwe, kuba omutima guyinza okukaluba naye omutwe gube nga gulowooza. Balekere awo okuba abantu, abaana abato be bakuba nga bali mu malwaliro beekwese, ate ne baddugavu bannaffe abaliyo nabo bakkirizibwe okuvaayo bagende bafune obubudamu awalala. Mukama mu kaseera kano katusiriikirire, buli muntu aweeyo ebyetaago bye eby'enjawulo mu mikono gyo. Mukama Katonda, ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu mwana wo
era tukusaba owulire okusaba kwaffe n'okukoowoola kwaffe kutuuke gy'oli. Amiina. Kati mu kaseera kano nga tumaze okwegayirira eno essaawa ey'okuwaayo ebirabo, katuyimbe oluyimba 193 ne bw'oba oyagala kukozesa ku ssimu yo osobola okusindika butereevu mu akawunta y'Ekkanisa. Oluyimba 193 mugabi w'ebirabo ebirungi.
We abeni Isadala, Maziba, Bibi Biamwe, Abakala, Nebanamwe, Era Abamali de Okwaliwo Bisembia, Ngama Wuria Mateka Katonda, Okutamale Mumakubuge, Amtukubu Kakana Napusonda, Usebenga Kkanisa, Utole Sacramento and Tukubu Sanuse, Watule Bibi Biamwe Katonda in Zibionda, Nemoyo Bikakambo, Namo Fukamide Kumavivi Gamwe, Nobu Obef. Vena tu sabe Katonda interbionna Chitawe Mukama Yesu Christo Mutonzi interbionna Asala Masanga Wabantubonna Patura Tunakuria Bibiafe Noponona Coffee or Kunjibwe Twakakosi Gubienio Obigambo Organization Never Tokakete Never Tokakose got to Nyoma Chiva Jobo Honorable Chaduga to Sunday Radio, Musugo Neptune, 20 years at Dalla, to the Guardian only Bibi Affair, way to Jukele Moyo, Jaffe Jituruma, Zitababi Betulene, or to Delemo, I Chafe, or Chisa Chana, go on one more Mukama Christo, the Sonny of Yonda, we talk of Jose, or to Chisa, to Zenga, to Kusanyu Senga Mubisi Empia. Canon Napuzonna, even young little busy boy, the tender boy, who are Yesu Christo Makawafe. Amen. Tonda Intibiona, Chitafeo, our Egulu, Easubizo, which is a chinchi, Okubasoniwa Abada, Bona Abada Jali and Gabeni Sada, Eranga Bakisa Massima, Abasasi boy, Abasoniwe, Abolokali Mubidi, Biamwe Biona. When you say about Avani, Bilunji Biona. Omulamwa bw'etagwawo kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Muwulire ebigambo ebisanya obulokozi bwaffe Kristo bye yagamba bonna abamujjukira amazima. Mujije ndi mwe mwene abakoye era abazituweerwa nange n'abawummuza. Katonda yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okuguula naye abeere obulamu obutaggwaawo. Mukama abeere nammwe. Mwebuuze emitima gyammwe. Tweyanze Mukama Katonda. Kirungi kisaana nnyo kiriboniridde ddala okukweyanza ebyo byonna ne mu bifo byonna ayi Mukama Katonda ayinza byonna ataggwaawo. Naffe awamu ne bamalayika bakulu awamu ne bajjajja ne bannabbi abatume eby'omugulu ekitukuvu kyonna kye tuba tusuuta nga tukutendereza Omulamwa nga tugamba nti omutukuvu omutukuvu omutukuvu. Mukama Katonda ow'ensi eggulu n'ensi bijjudde ekitiibwa kyo oweebwa ekitiibwa. Ayi Mukama ali waggulu eryo ekitiibwa kyonna ennaku ebaasa ebibeera gy'oli. Ayi Katonda ayinza byonna kitaffe ow'omugulu kubanga gwe mu kisa kyo ekitagerekeka wawaayo omwana wo omu yekka Yesu Kristo okutwala obuzaaliranwa bwaffe n'okuveera ku musaalaba olw'okutununula. Gwe yaweera omulundi okumu sadaaka emu enamba entuufu etabula okweyewerera ddala okutangira ebibi by'ensi zonna n'okubigyawo n'ateekawo ekitukuzo eky'okufa kwe okw'omuwendo omungi okutaliikwawo okutuusa lw'alikomaawo. N'alagira mu njiri ye entukuvu okukikwatanga. Ayi Kitaffe ow'ekisa tukwegayiririra n'obuwombeefu otuwulire otuweefeebwe tunatoola ebitonde by'obino obugati n'evinyo omwana w'omulokozi waffe Yesu Kristo nga bwe yalagira ng'atujjukira okufa kwe gwe baabutta tugubeera omubiri gwe ogulina omukisa omungi omusaayi gwe ekiro kye baabulamu kwe yaddewo obugati bwe yamaana okwebaza nagamenyemenya nagabeera abagirizwa be
Nabagamba nti mutole, mulye, guno gwe mubiri gwange okweriwayo okulwammwe. Mukolenga bwe mutyo okudikira nze. Era bwe bamala okulya n'addayo bw'atyo ekikompe. Bwe yamala okwebaza n'abagabira n'agamba nti munywe mweno ku eno, kubanga eno gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya. Ogiyiseeko lwammwe lukola abantu abangi okugyawo ebibi. Mukolenga bwe mutyo buli lwe munyangunwangako okudikira nze. Amiina. Ffe abangi tuli mu mubiri gumu, kubanga ffenna tugabana kati kumu. Emirembe gya Mukama waffe gibeerenga nammwe bulijjo. Ffenna ayi Mukama w'ekisa tatuwanganga kusaba abalembeze nga twesigwe gwaffe wabula okusaasirako okuli okungi tatusane muganye embesire naye gwe Mukama tujulajula alina ekisa bulijjo n'ebyo byonna. Ayi Mukama omuli ekisa tuwe ekisa tuli bwe tuti omubiri gw'omwana wo omwagalwa Yesu Kristo. Tulye kuti omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi ennyo tubeere mu ye naye abeere mu ffe emirembe n'emirembe. Amiina. Omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo gukumye omubiri gwo n'omwoyo okutuuka obulamu obutagwawo. N'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo gukumye omubiri gwo n'omwoyo gwo okutuuka obulamu obutagwawo. Amiina. Musembere.
Tusabe esali Mukama waffe. Kitaffe ali muggulu, ebintu tukuzibwe, bwakabaka bujje, byakala bikalebwe mu nsi, nga bikalebwe mu ggulu. Olubeerwe ffe leero, osobole n'omukono kwaffe, nga tusenjoni abyotwalaba. Totwala mukemebwa, n'adikoli bubi, kubanga bwakabaka, n'obuyinza, n'ekitiibwa, bibyo emirembe n'emirembe. Amen. And tusabe webaza Mukama. Webaza Mukama gwe memi yange. Ne byonna ebiri munda yange. Webaza eri ekikugu. Webaza Mukama gwe memi yange. So towera ebirungi bye byonna. Asonyiwa ebikola byo ebitukuvu. Awonya endwadde zo zonna. Alulula obulamu bwo bwonna. N'obuvubuka bwonna ebiroke budde okukyene. Mwebaza Mukama mwemere emirimu gye. Mu bifo byonna byafugirwamu. Mwebaza Mukama gwe memi yange. Ekitiibwa kibe kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda ayinza byonna tafa tukwebaliza ddala mu mazima kubanga okkiriza okutulisa ffe. Oweddwa obulungi obubonero buno obutukuvu n'emmere ey'omwoyo gwe mubiri ogw'omuwendo omungi n'omusaayi gw'omwana wo olw'obulungi bw'okufa kwe omwana wo omwagalwa mulokozi waffe Yesu Kristo n'ekisa era nga tuli bitundu ddala ebigattibwa mu mubiri gw'omwoyo ogw'omwana wo kyekirina omukisa eky'abantu bonna abakkiriza era nga tuli basiika mu kusuubira obwakabaka obutaliggwaawo omuwendo omungi era tukwegayirira n'obuwombeefu ayi kitaffe okutubeera bw'otyo n'ekisa kyo tunyukire okubeera mu kukanya okutukuvu era tukole ebikolwa ebirungi byonna watuteekateekera okubitambuliramu kuba Yesu Kristo Mukama waffe weebwa wamu naawe obwoyo butukuvu ekitiibwa kyonna n'ettendo lyonna emirembe n'emirembe. Amiina. Era emirembe gya Katonda ekisinga okutegeera kwonna kikume emitima gyammwe n'amagezi gammwe mukumanya n'okwagala Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe n'omukiisa kwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gubeere ku mmwe muleme okubaako emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama yeebazibwe abooluganda. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amiina. Mukama yeebazibwe abaleese abatambuza obulungi okubatuusa wano akawungeezi ka leero. Mwebale nnyo mwebale ddala okujja mu nnyumba ya Mukama era mbaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Bwe ntunulatunula ffenna tuli ba wano tulinawo omugenyi. Oza tetulinaawo omugenyi. Mwenna mwebale okujja mu kusaba kw'olwaleero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege okusaba okulungi n'okutuliisa emmere ya Mukama. Rev'd Mugerwa tweyanziza tweyanzeege. Era n'abaweereza bonna ssebo omudikoni kwaya sindisa eddoboozi awo ly'amaanyi mwebale nnyo mwebale edda kwaya obakubireko mu ngalo bannange. Era basuubiza nti Sunday ejja Mothering Sunday ate kyo kijja kutokota sikisaanikire. Ssebo organisiti waffe
Mwami Kyeyune ssebo webale nnyo webalire ddala. Njagala n'okwebaza abaweereza bonna naddala abali mu byuma, Mwami Kalanzi ne Mwami Ssekubunga, mwebale nnyo mwebalire ddala. Kwebaza abateeseteese saavisi yaffe eno obulungi bwe batyo abatiimu Mako baba abasinga bamaze okugenda okutegeka eri ebitafutafu batutegekedde ekijjulo naye tweyanzeege ttiimu Mako okutegeka obulungi bwe mutyo. Kwebaza abasomesa ba Sunday School. Abaana beesunga nnyo Sunday School era bagyagala nnyo. Tweyanzeega abasomesa baffe aba Sunday School abakulemberwa Mwami Kalanzi, Mwami Kafeero, Antrobina, Nkyale Henrietta n'abalala bonna abakwatamu mu Sunday School. Temujjangu okwo banne mutuzimbire emiti emiteejo. Mukama ajja kutusobozesa okubeerawo ebbanga lyonna. Kakati mu kaseera kano njagala okutuusa okusaasira kwange eri abalwadde mu makkati gaffe, mu masekkati gaffe, era okusaba nti tubasabire mu ngeri ey'enjawulo buli omu mu mutima gwe mu kiseera kino. Naddala mu kaseera kano nsaba tusabire muganda waffe Sister Agnes Naiga nga yazziddwayo ku kitanda e Newham, tali bulungi nnyo. Tusabire muganda waffe mukyala Ssekiswa munafunafu naye era naye gyo yabadde mu ddwaliro. Mwannyinaze Maaka Mpungu alina operation yali erina okubeerawo naye bagipostponinze naye egenda kubeerawo mu kaseera akajja wano mangu ddala naye tumuteeke mu ssaala. Kojja Ssebuliba naye abadde munafunafu era taliiwo kaakano naye twongere okumusabira. Ate era mu kaseera kamu tujjukire abafiiriddwa mu masekkati gaffe. Waliwo abamu be tutamanyi ne be tumanyi, naddala Mukristaayo munnaffe mukyala Sylvia Nansumba eyafiirwa taata w'omwana we akyali mu kaseera ako, naye ate abeebaza okuba nti muyimiridde nnyo naye era mwebale nnyo mwebalire ddala. Next service egenda kubeera ya Mothering Sunday nga bwe mbasuniddeko katono. Buli ali wano ayitibwa ajjeyo n'abagenyi abalala basatu. Kati buli kifo ebikuliraanya awo bala 2 ojja kutuuzaawo abantu abalala 3. Kubanga bamaama kye bategese bannange siyinza kubasunirako naye kyamaanyi. So buli omu yenna ayitibwa mu kusaba kwa Sunday ejja kuba Mothering Sunday yennyini. Balina ebirabo bye baagala okutuwa ffe ba mothers mujje nabyo gwolwo tujja kubyaniriza nnyo. Naye saaviisi eyo olw'okubanga nnene tusuubira abagenyi bangi ate era tulinako n'ebyokukola bingi. N'olwekyo tusaba mutuuke mu budde saaviisi etandikirewo. Ate saaviisi ejja kubeera family service olw'okuba nti abaana baffe abato tujja kuba tubasuubira okuba nga nabo balina bye bakola mu kusaba okwo n'okulaba bamaama engeri gye bategekamu okusaba. N'olwekyo tejja kubaayo Sunday School. Nasabiddwa bamaama okubategeeza nti tusaba abaana babeere wano naffe mu kusaba okwo. Ate abalina abaana abawala abavubuka abaali agadde okwetaba mu kusaba okwo, Namuddu erinnya naliwulidde olwedde kweriri. Nkubuuliddeko Anti Joy. Naye abawala baffe bonna abato nga bwe tubamanyi mubaleete bambi babeere ne bamaama mu kutambuza saaviisi eyo. Balina bye babateekateekedde okukola. Services endala ezigenda okuddako mu maaso awo nsaba tuzinootinge. Mu mwezi gwa April tulina Easter Sunday. Naye okusaba kwaffe okw'Oluganda kugwa ku Easter Sunday kwennyini. N'olwekyo tujja kuba n'okusaba ku Easter. Si kirungi nnyo?
Mukama atukoze bulungi. Tujja kubeera n'okusaba kw'Oluganda ku Easter Sunday, naye olw'okubanga nga bulijjo bwe mumanyi nti abantu baba bafumbye ebijjulo, tuli mu masavu mu masala, tetulwawo nnyo. N'olwekyo saavisi ejja kutandika mangu 9:30 zennyini, eggwe ku 10:30 tugende eka tweyongere okwongeramu. Oba day oli the first course, day oli second course, the third course. Tetujja kuba na chai. Tetujja kuba na kachai k'olwo. Wadde nga ttiimu Matayo yejja okulembera okusaba okwo. So ttiimu Matayo mwe mukulembera okusaba, naye tetuyinaayo kachai kuba tujja kuba tuddayo kakulya bya misana ku mazuukira ga Mukama waffe. Ate Sunday eneesembayo mu mwezi gw'okuna nga 24 ejja kukulemberwa ttiimu Luka, naye mu saavisi eyo tulinamu okugabira abaana abataafuna confirmation certificates zaabwe ne Bayibuli. Abaana abasibwako emikono abaakamala okusibwako, tusaba abazadde abaana babeerewo ku olwo. Rev'd yabasabye mu musonyiwe okuba nti ye teyakikola Sunday eri eyaggwa, naye ku olwo ajja kubeerawo kukikola. Ate era Rev'd yabategeeza nti okusoma kw'okusibwako okuddako kutandise okukola registration. Kijja kusinziira ku nnamba z'enkanawa okutuwa date. N'olwekyo bw'oba olina omwana gwe waali agadde okusibwako emikono, osobola okumpa amannya, tutandise okukola registration eyo, okusibwako okusobola okubeerayo amangu ddala nga ennamba entuufu eweze. Mu mwezi gwa April era ku Sunday esembayo nga 24 mujja kulaba kalenda yaffe tugenda gifulipinga mu katono nnyo mwami Kkanisa, kubanga twali tulowooza nti AGM ejja kubaayo nga 17 naye ye Easter Sunday. So AGM ejja kubaayo nga 24 omwezi gw'okuna. Tujja kubeera n'okulonda kw'olwo. Bannaye tusaba mujumbire okuyingira mu buweereza. Bannange bunyuma, ate Mukama abukweramu omukisa omunene nnyo. Kati tunoonya omukubiriza agenda okufuna omukisa omunene nnyo. N'olwekyo n'abalala bonna baweereza. Bw'obanga Mukama akutumye akuyise, alina kyakugamba, tuwe erinnya nga bukyali, tutandike okuteekateeka okulonda okwo kujja kubaawo nga 24 tulonde olukiiko lwaffe olupya olunaatuyisa mu mwaka oguddako. So April mwezi mukulu mu bigambo ebyo. Ebirala byensabiddwa okubategeeza tubinootinge nga bukyali ye vikazi awedde, tutandike okwetegeka. Olukiiko olugiteekateeka lusabiddwa okutandika okuteekateeka. Ejja kubeerayo ku luno another calendar shake-up July nga 24 ye vikazi awedde. Tegenda kubeerayo wiiki esembayo mu June nga bulijjo, yakyuseemu katono. Okusaba kwa vika ndoza vika waffe mupya n'ebintu bipya. Akasana kaba kaakannyo mu July, ekintu kiba kimanyi. Ate n'abaana bajja kuba baakawummula bweba ye Sunday esooka nga bawummudde. N'olwekyo tulowooza tujja kumala kuva ku biici, enkya tulinnye ennyonyi, tugende ku zi holiday zonna ez'omu Europe n'ewalala. Bannange abataabeewo nno bannaye mwali badde mukyusaamu mu tiketi zammwe. Ennaku endala ez'okunootinga ye Sports Day mu August, Summer Barbecue mu August. So Sunday 2 eza August, emu ya Sports Day endala ya barbecue, okusinziira nga bwe tunaaba tuzikonfamize. Ndoza zezo Sunday ze baŋŋambye okunootinga. Kaakati nga tumaliriza, nsaba obajjukiza nti nga bwe twagamba nti buli Sunday tujja kubeerangawo n'ekyenjawulo. Tugenda kufunayo omwogezi ow'enjawulo, naye ng'okusaba kuwedde. So kaakati bwe tugenda okumaliriza wano, tugenda kuyimba oluyimba lwaffe olusembayo, tufulume naye musigale mu bifo byammwe.
tugenda kufuna talk eva ewa mwami Kasasa. Mwami Kasasa mumumanyi ye mukulu w'ebyemmotoka byonna mu London n'emiriraano. Agenda tusomesa amateeka amapya, new highway code ekukwatirawa tuleme okugenda nga tukola emisango ku nguudo nga tetumanyi. Kale tooka eyo bannange tugyesunze nnyo, yegenda okuddako wano ng'okusaba kuwedde. Naye nga tetunnafuluma mbadde nsaba okusanyukirako bannaffe abawezezza emyaka leero birthday, kubanga next Sunday bweri Mothering Sunday. Tuyinza obutafuna mukisa kuyimbira abaazaalibwa mu mwezi guno ogwokusatu. Bwebanga birthday eyo ya mu Gwakusatu, is it Ava Elvi? Elvi ne Avril taliiwo, naye tujja muyimbira nga taliiwo. Elvi Mama Kalonji wa mu March, bannange kino kikulu nnyo. Omukungu mukyala Kalonji naye yazaalibwa mu March. Lini naye yazaalibwa mu March. Come here. Aba March babies mujje tu Rev'd agenda kubawa omukisa abasabireko tubayimbire happy birthday. Kale bannange ba baby baffe katubayimbire happy birthday, then Rev'd will pray for you. Birthday to you, happy birthday to you. May God bless and keep you. Happy So may the Lord bless you and keep you, and the Lord make his face shine upon you. Chisaka Katonda Nzilionda, Chitafe, no one and no one. Amen. Oluganda nga tumaliriza okusaba tuyimba oluyimba tutuse 2:7 otukulembere okusumba 2:7.